omu okusikirizibwa munne nti asaana obufumbo ate obufumbo obutukuvu ne bateekamu n'okwagala Katonda nti ekisingayo obukulu ye Mukama ate n'obufumbo bwennyini mulina okutwala eri Omukama okweyanjula abunyweze. Abazadde mwebale nnyo mwebali ddala omulimu gwe mwakola tutuusaako abagole bano ne batuuse kaakati. N'abaana bonna abayambye bateekateeka omuli n'abasomesa wano Tuesday class, abakulu ababakoze ku bulamu bw'omwoyo ababuuliridde okulaba nga musalawo okugattibwa olwaleero. Mukama atuwadde olunaku olulungi era nga lwa mukisa. Mwebale kusalawo. Ekigambo kusalawo oluusi kikaluubirira bangi. Twongera buli bbanga ne twongezaayo jojjuuzi naye mbakulisa kubanga okusalawo okugamba nti tugende bufumbo obutukuvu kikaluba naye mwe mukiwangudde ne mutuyita tujje tubeerewo nga mugattibwa kaakati. Mwe mufunye omukisa nti mutegeera bulungi kye mugendako. Abamu ekiseera kituukana buganda nno twali tutegeera bulungi nga tukyalimu obuto. Olwawo nammwe obuto mwebuli naye mugunzegunze mu bulamu. Temusobola kwekwasa tetwamanya kuba kyemugendako mukimanyi bulungi era mukitegeera bulungi. Era ndowooza mukyebuliddeko okumala ebbanga ggwanvu. Mukuŋŋaanyizza ensi n'ensi muli abalangira n'abambejja. Muli abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo. Omuli abasaserdoti abawerako nga nekiiri mwali. N'abalala bavudde okumpi n'ewala. Nsonga nkulu nnyo era musaana okwewulira ku kyo nga mugenda mukuba endagaano yammwe y'obufumbo obutukuvu. Essakramentu ly'amatirimunyo lya Katonda nga bwe tuwulidde mu Vvanjiri Katonda yaliteekawo. Si kirungi omuntu okubeera yekka kamukolera omuyambi. Katonda yalonda n'ayiiya omukyala n'amugya mu lubirizi lw'omusajja nga Adamu tategeera atamanya nti nooba bagenda kumuwa kifaanana bwe kiti. Yasiima busiimi nti Katonda yakola omukazi afaanana bw'ati. Awo nno obufumbo obuva mu Mukama Katonda yennyini abalonze mugati w'omufumbo obutukuvu. Sakramentu y'Eklesiya, sakramentu lya Katonda. Olwaleero abawo obuvunaanyizibwa okumukwatiraku ku sakramentu entukuvu ery'amatirimunyo. Mukutte kkula lya Mukama. Pawulo agamba nti tubitwala tubitwalira mu bya bbumba ebyatika naye nga kitutwala kintu kikulu nnyo kiva mu ngalo za Katonda n'ab'obufumbo obutukuvu. Katonda yakulondedde omukyalo ono nyabo. Katonda yakulondedde omusajja ono mubeere wamu. Ekirabo kino kivuddewa Katonda mukikwate nakwegendereza. Mumanyi nti si kyammwe. Obufumbo buleme kukuzannyiramu. Oba bufa bufi si ye musajja yekka. Oba ogendagenda. Kya Katonda era kyetutukuŋŋaanyiza wano. Ne tusoma mu mmisa eno essaala zonna nga zibasabira kubanga mutongozeddwa okubeera omwami n'omukyala
muleke kulabanja sakalamenti lya matirimunyo Mukama gy'abawadde oba bawadde ekyejo emabega eyo kiggwewo ate mwatweyitidde tuli bangi wano mu ekereziya tuli bangi ate bakulu bangi tebutunula amabega naye ekiri eyo kiyitirivu ate ekinaabeerawo akawungeezi simanyi wakinaabeera ensi yonna etegedde nti mugattiddwa ekyo kirungi nnyo naye ate kiwawa obuvunaanyizibwa okulaba nga mukuuma kimugattiddwa nakyo gamba nti bano be baatuyita ate kati bali ku ki si bwe twaliko mukolo guli tugendako kintu kikulu nnyo sakalamenti gulu ya Katonda Mukama akoze ekyamagero tugenda kubasabira essaala saagala kubatiisatiisa ekirabo Omukama bw'akikuwa akuweerako n'enneema ez'okikuuma okujjako nga toyagadde kubeera nazo akubeerako n'enneema okulaba nga kitambuza bulungi ute bulungi ate nga mu budde buno Omukama yeetaaga nnyo okufuna abantu abafumbo abalungi abasobola okuwa ekyokulabirako ekirungi ensi etegere nti obufumbo bulungi abavubuka abamu batya sika kufumbirwa musajja anaabonyabonya bwatyo ndifunayo akaana kange kamu ndikeekuliza abamu babekuliza mu test tubes tebagala kufuna basajja omwana naakulira awo ensi neetabuka kubanga ate obuvunaanyizibwa ate engeri abasajja tebayisaamu obonaga nisiriku byakufumbirwa ndibeerawo bwentyo ensi Katonda abataddewo mugirage nti obufumbo bulungi bano beeyagala bano babuwangaddemu bano bafuddemu bulungi bingi nnyo awo nno tugenda kubasabira ekisobola okutuukiriza tujja kubasabira mubeere bagumiikiriza kubanga obufumbo bwetaaga obugumiikiriza tujja kubasabira mubeere bakozi obufumbo bwetaaga obukozi tujja kubasabira mubeere kyakulabirako eri abalala tujja kubasabira mubeere abazadde abalungi kubanga ensi yeetaaga abazadde abagunjuzi abagunjulira ensi abantu abavunaanyizibwa abagunjulira ekereziya abakristu abakkiriza abamanyi Katonda essubi lyonna limu mmwe abafumbo omusajja Pawulo yeebuulira ku kigambo ky'abafumbo ate akyogerako era muwulidde mu ssomo lyaffe eryokubiri Efeezi nga Pawulo ayogera ku kigambo ky'obufumbo n'agamba abakyala nti batyenga babbaabwe era akakasa abamu bwe banaddayo eka abaami bajja kujjukiza abakyala nti wakawulidde ke baasomye tutyengako nabo obuvunaanyizibwa obukulu okulaba nga tugasomye Pawulo ng'akogerako okulaba nga omwami omussaamu ekitiibwa naye ate omwami sebo omwami sentamu ate ku buvunaanyizibwa businga nawo Kristo bwakuwa kuba kugambye nti abasajja mwagale bakyala bammwe kwe basaba omusajja agalemu mukyala we nga yennyini bwe yeeyagala mu ssomo bwe ligambye nga teri katuuka ku mukyala n'ataluma n'atafaayo abakyala bano mpulira mu oluusi
balina maanyi galwana naye balina amaanyi agakunyiiza. Oga mukazi nga nnyiizizza nnyo kusooza kali akasiiwa n'okawulira. Pawulo agamba nti mwagale ne bwakusooza kali akoleeta mwagale nga Kristo bweyagala ekereziya we, nsobole okutambuza obufumbo obwo, kubanga kino kyabasaliddewo omukwano, okulaga ensi omukwano guli wakati wa Katonda n'omuntu, guli wakati wa Kristo n'ekereziya. Tubeesunga tubasanyufu nnyo ng'ekereziya okufuna ekirabo ekinene eky'obufumbo obutukuvu obufaananako ng'obwammwe olwaleero. Tujja kubaagaliza okubutambuliza obulungi, ate temuli wekka, bannammwe babutambulizaako mubatunuulire, ate nga mikwano gyammwe mubalaba abamu mubayise ne bajja babeerawo nga bafumbo batukuvu. Awo no temuterebuka nti kinaagenda kitya, kubanga kusoboka. Wikendi ewedde ku Lwomukaaga, omu ku bakuukutivu, ku bantu abakuukutivu mu ekereziya ate nga ajjumbira nnyo emirimu gy'ekereziya, ayitibwa Dr. Seremba, ne Paapa yamulengera n'amuwa n'ekitiibwa eky'obusirikale bwa Paapa. Babeera Gabeeyo. Akoze emirimu mingi nnyo mu ekereziya, oggyeko obusawo obw'omulimu gwe bwakola n'okuwonya abantu abadde ku kootu ez'enjawulo mu ekereziya. Yabeerako omuwandiika w'essaza lino ekkulu, omukyala n'abafumbo mu parish, nga baagalana bulungi nnyo. Kale nno yakuza emyaka 5 mu bufumbo ku Saturday ewedde eggaba. Era enkuka yali y'amaanyi nnyo, naye n'ayogera, ne bamuwa omukisa okwogera, n'ayogera obugambo buno: If marriage is to be effective and long-lasting, the following are needed. Ekisooka, prayer, okwegayirira. Eryo essomo lyaffe erisoose lituwulidde, Tobbi yagamba Saara twegayirire nga tugenda okuga. Extremely important in marriage. A family that prays together stays together. If prayer is omitted or reduced, marriage dies a slow but sure death. Happiness and satisfaction disappear from the marriage. Partners become irritable because prayer fills you while work empties you. Mwinza okugamba nti simwogere ebyobufumbo byayogerako abitegeererawa naye teyawasa. Ono omusajja emyaka 5 mu bufumbo yawadde obujulizi ku Saara. Saara temugita eno ye engeri gyayogeddemu ku Saara, ayogera kusoma misa buli lunaku, kusoma Saara ez'okumakya n'ezakawungeezi, nga n'abaana we bali, taata yakulembera, byonna biri muno. Kufuna masakalamentu, kwejjusa buli mwezi, yabyogera nga naffe bafaaza tugamba obwekyo. Ono si Musosoloti yayogera nga mufumbo. Byonna byonna ebyo nga biri mu Saara. Milite obwetowaze, gamba nti n'okumira munno, n'agamba ku nsonga eno, byetowaza n'owuliriza, obufumbo bujja kuwangaala. Ekyokusatu, use of resources provided by God wisely
for the benefit of the family. Mukama ajjako ebintu bulyawo mubirina naye balaba nga tebigenda walala mu kifo ky'okuyamba amaka wajjawo eddibu n'obuzibu mu maka. Ekyokuna, try as much as you can to be good, to be holy, because God is good, God is holy. Omwami Dr. Siremba bwe yeebuulirira n'omukyala yayogera bingi esigenda kwogera kaakati. Mubanga mukalumiriddwa okuyitangayo kasita kubabuulidde ne mumugamba gwe wakolanga otya okulaba nga otuuse ku myaka gino etumwigirako. Sebo oli muntu w'abantu nga bwe bagambye, oli munnabyabufuzi. Nina bannabyabufuzi bangi ababadde mu famire yange nga mbatunuulira. Ekirungi nabo bamaka era bawangadde mu bufumbo obwo. Mutabeera bwetowaze nakuwa budde maka abamaama bayinza kalubizibwa. Buli mulimu guliko ekizibu kyagwo challenge, occupational hazard ejjirako. Bakuwa obwakibishopu tekukubeera omuntu w'abalala bonna. Ate kati namanya nti obeera kibishopu olina okwetegeka buli bbanga okuba ebifaananyi n'abalala. Bishopu kaselfi wano olukumuuzaako nti ekifaananyi nakyo ogenda misiri naye ekifaananyi occupational hazard ejja nejjira okubeera akibishopu. Budde bwonna bwabalala naye ne bannabyabufuzi mulina occupational hazard zammwe zemumanyi, naye ezo endowooza ezimu kubeera muntu w'abantu naye teweerabira nti majority ye muntu wo ate ye mukyalawo ow'omunda. Kubanga tolunganize ndi muntu w'abantu naye yagagane naye Katonda yagamba oli wange. So nekyo kimanye omulekerawo akadde ate kakadde kakeeru n'ebirala occupational hazards ezigira mu byobufuzi zeegendereza n'ozitegeera okuzikuuma zireme kutabula maka ga Katonda Mukama g'abawadde olwaleero. Ojja kubasabira ate mufunenga Eucharistia okubawa amaanyi n'okubaddaabiriza nga weeweddemu okutambuza omulimu guno omukulu Mukama gwabawadde mu bulamu. Kakati mukabanga katono mujja kujja wano mu maaso mutubuulire lwaki mwatuyise.
Abooluganda abaagalwa ennyo mukuŋŋaanye wano mu Eklezia olwaleero mwagala omubaka w'Eklezia n'ekibiina kyonna amuladde okutukuzibwa mu batiisi awo nno nga mufunye okwagala kuno Kristo yennyini okwagala nakwammwe y'anaakuwa omukisa okufuuka kunywevu olw'esakramento y'amatirimunyo gye mugenda okufuna. Okwagala kwammwe kujja kubeera kw'amaanyi buli omu asobola okuneera ku munne ennaku zonna ng'agumira byonna obufumbo bwe mwagaza. Kale nno Fred Kumatorero eriza nga tunamusaba ki? Okufumbirwa nga Eklezia wa Katonda bw'alagira. Okufumbirwa nga Eklezia wa Katonda bw'alagira. Okufumbiriganwa nga Eklezia wa Katonda bw'alagira. Abazadde ba Fred bwebirireko. Abazadde ba Fred abaliwo. Mukkiriza abaana bano bafumbiriganwe. Katonda yeebale. Abazadde bamajjo bwebirireko. Mukkiriza abaana bano bafumbiriganwe. Tewali abawaliriza mwesiimidde mwekka. Tewali atuwaliriza bwesimidde ffekka. Tewali atuwaliriza bwesimidde ffekka. Mwetegese obutasaza bufumu nga mwagalana era buli omu ng'assa munne ekitiibwa obulamu bwammwe bwonna. Twetegese. Twetegese. Mwetegese okwagala abaana Katonda bwali babawadde n'okubagumbira nga Kristo n'Eklezia bwe balagira. Twetegese. Twetegese. Esakramento mugenda okufuna tebawadde maliro kale batikana omugugu. Ekiragano ky'emukwa kya kutuusa kufa mu ssanyu ne mu nnaku, mu bugagga ne mu bwavu, mu bulamu ne mu bulwadde, mu buvubuka ne mu bukadde. Omugugu mukkiriza okuwetikka. Tugukkiriza kasita endagala ya Katonda weeri. Anti mwagala okukwekiragana ekituufu eky'amazimmunyo. Kale mwanyina w'omugole mulinnya ly'abazadde mwana munno yaga omukwase munne gwe yeerondedde. Nze Mugerwa Jordan ndo mukoddomi wange Fred Nyanzi Sentamu kukwasa mwannyinaze Mukisa Majorin mufumbiriganwe mu bufumbo obutukuvu nga Eklezia Katonda bw'eragira. Mukama Katonda ababeere. Katonda yeebale.
nze Nyanzi Fred Sentamu kufuna gwe Majorini Namukisa Katumba obeere mukyala wange okulaganya okukunywererako mu bulungi ne mu bubi, mu bugagga ne mu bwavu, mu bulwadde ne mu bulamu, era nkulaganya okukussaamu ekitiibwa ennaku z'obulamu bwange bwonna. Nze Namukisa Majorini Katumba nkufuna gwe Nyanzi Fred Sentamu obeere omwami wange, nkulakanya okukunywererako mu bulungi ne mu bubi, mu bugagga ne mu bwavu, mu bulwadde ne mu bulamu, era nkulaganya okukussangamu ekitiibwa ennaku zonna ez'obulamu bwange. Ekiragaano kyammwe kino kimubye mu maaso g'Eklezia Omukama w'ekisa akikakasa abayiweeko emikisa gye awono Katonda kyamaze okugatta tewabanga n'omu akikattulula. Ambassador ffenna tuyimirire. Ayi Mukama w'eggulu okwegayirira kwaffe twegayirire. Ayi Katonda nnyini ekigambo ekitukuza byonna empeta zino ziwa omukisa. Bano omwami n'omukyala Nyanzi bwe banaaziyambanga nga bw'oyagala nga nebira birina kukwebaza n'okubuula erinnya ly'ettukuvu bayambe bafunemu obulamu obw'omwoyo n'omubiri. Tukikusaba nga tuyita mu Kristo Mukama waffe. Munnange Majorini Katumba kunanika empeta eno tegere nti nkwagala era nja kunywererako okutuusa okufa. Mu linnya lya paati n'erya Mwana n'erya Mwoyo Omutuukirivu. Amiina. Nkunanika empeta eno, nkunanika gwe Fred Nyanzi Sentamu empeta eno otegeere nti nkwagala era nja kunywererako okutuusa okufa mu linnya lya paati n'erya Mwana n'erya Mwoyo Omutuukirivu. Omukyala Nyanzi Aboluganda bakalwa kano ke kadde ak'okuddiza Omukama n'okwebaza nga muwaayo ebirabo eby'ensimbi okuyambako abakole bano okwebaza nga twebaza Omukama olw'okkula ery'obufumbo bano batuuseeko.
tunamala ebirabo ebyensimbi tujja kusaako ebirabo ebikalu ng'abagole baleeta omugati n'enviiri ate n'ebirala bitegekeddwa. Mukadde kano nga muleeta ebirabo ebyensimbi nja kubasaba mujje mumuyita mu lukuubo olwa wakati. Bwe mutuuka awali abagole temubagwa mu kifuba na kubakwata mu ngalo.